People power. Our power. Kunga Sejirinya kunga. Kunga Sejirinya kunga. People power. Our power. Mama tuzalira muganda waffe Sejirinya wamu ne family ya Sejirinya yonna. Civil Deputy President, Civil Secretary General, Wamne Deputy Civil Mwogezi waffe w'ekibiina era nga gwe leader w'attume yaffe ya Parliament, wamu ne babaka baffe bonna aba Parliament, abali mu Parliament n'abo abalindiridde ogendayo. Mama, former leader of opposition, my leader of opposition while I was still in Parliament, and our brother Ibar from the Far East, fellow leaders, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waba wabasikiriza abantu nsaba mukakaniko sobolo kuliziganya nga tewali kubyogana konna. Zeno baganda bange olwaleero nina okusomozebwa kungi kubanga muganda waffe oyo mu kusaagirira kwe oba mu kwogera ebigambo bye naye ng'abanga bitegeeza ayina eddimu lyeyantikka ng'alinnaamira. Sejirinya yagamba bw'aliba nga nsoose okufa nina okwogerera essaawa 5 nga tumuziika, nakwogerera eddakiika 2 n'ekitundu, kitegeeza mbuzaayo essaawa 4 n'eddakiika 58 n'ekitundu. Naye nange nebaza Katonda nti kitegeeza nti olwaleero nja kwogerera essaawa 1, n'enkya essaawa 1, ne ku Lwomukaaga essaawa 1, ne ku Sande essaawa 1. Sejirinya abakyabangi n'essaawa 1 sigenda gyogerera wano yonna, yakwogerako eddakiika entono, naye sijja kusirika, nja kusigala njogera paka namala essaawa ya leero, wadde nja kuba sirika zindala. Ye Sejirinya waffe, tufiiriddwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'etegerekeka mu mukwano, mu kusaaga naye nga ali serious. Maama munange tukubagiza kitalo nnyo, kitalo ddala. Omukyala afiiriddwa omwami we, ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera Namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe, simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Abudde Sejirinya tujja kufuba newakuba tetusobola mu ngeri yonna yonna kubika oba kuggala gaapu Sejirinya gy'abadde. Bannange eno tufiiriddwa kyali waffe, tufiiriddwa nnyo 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 nnyo. Sejirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye, nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino tesobola kuwera ssaawa namba nga temuddinganye na Sejirinya. Ye Sejirinya waffe. Sejirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati, naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Sejirinya ye example. Zinyazi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga, naye bwe twakwatagana ate nafuuka mukwano gwange nnyo nga n'enyanzi ne bw'aba njagala ate anoonya Sejirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabye ntya.
oyo Nyanzi yandetedde abantu bangi n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu Parliament okusooka pulira nga njewulira eyo Parliament pulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo naye Ssegirinnya ekifo kyayagala okwesimbako nga interest ziyingiramu olinajja naga naye nga toyinayo munubbi fe abanubbi mutusosodde olinajja nogaa naye kati nze ndi muganda muno temutusosodde abasiraamu balobinga abo najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati abasiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuliki tulobinga naye njagala bategeeza bassebo ne bannyabo Ssegirinnya engeri gye yakonektinze n'abantu nze ndi musajja mukatuliki naye faatha omwerubaga yampita nanze bali nanga owaayi pulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kale temutulemesa Ssegirinnya waffe ono faatha yayagala Muhammad Ssegirinnya yabakiikirira abantu kikulaga how connected to the common people Ssegirinnya was nti ye emirimu gye yali akola gyasukka n'eddiini nga bafaatha ate be bakubira Ssegirinnya ekikopo Muhammad Ssegirinnya oye Ssegirinnya basiro ne bannyabo waliwo omu ku baprofesa e Makerere twali tulina meeting gye tulina no secretary general professor n'agamba by the way you people should understand that the people want Ssegirinnya ono professor w'amateeka ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu so bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyamu era nga bwerinkolako Ssegirinnya olwamulonda Ssegirinnya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe aleesa ambulensi agenza azimba eddwaliro akoze atya nemuyita Ssegirinnya ne mugambo waayo nyabo kale obwo butanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo naye ate waliwo obutabunyumirwa kwateesalirawo nga vaayo n'agamba bankoze kino Ssegirinnya yajjanga natugamba bannange bankuba empiso ze zitegera n'abalaga omugongo nga mubiraba nga tubiraba naye katubiyisaako maaso ne tubyogerako tetubiremerako kyannaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba timukusiba Ssegirinnya mutulugunya yantukira naŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakukola ng'omusajja nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinnya bwe baali bamuyisizza wenyamira Ssegirinnya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kivunze n'agamba mulamu zirabayo bwe nfaanana naye ne bagaana omutwala mu ddwaliro so saawukana n'ebigambo bya muganda wange Nubian waze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasse Ssegirinnya kubanga yamusse lwakuba temwagala kwogera amazima gano era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano singa abantu kinde ne bagamba bweyogera ku Ssegirinnya yogera mpolampola mumalayo nnyo bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogera Mama Jolly Mugisha olwayawukana ennaku bbiri batukubidde ne batukubira ne bagamba yalwadde bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care tategeera aziteke wansi amenyi gyembeera magere agirenga omusajja agameuka ezikusalako n'ekiso kyajje nakyo kasite mundu aziteeka ebbali bagakozesa kunyigiriza abantu bagakozesa kuba abantu ezigyakyogedeko ate nzikanya naye ani baseba ne banya basobola okugamba nti Ssegirinnya yakozesa ekifo kye nabba abantu abato Kannagirinnya n'abalala naffe mikwano gyakusaasire Sseegi gumula mirembe muganda wange ebyo okungubagako era nkakasa
Kena protocol tujimanyi President waba amaze okwogera omukolo guba guwedde naye mulete omumbiri gwa tufunyemu guidance katono nti muganda waffe Honorable Sseggirinya babadde tebannama berenga awa his last respect to the body of the right of Mbasaba mututte ku bannange temufunza nnyo wano tulekewo space Mike Levy okubeera ng'eyita tubeere ku side ne side abantu abali wano naddala bannamawulire nsaba muteekewo ekkubo emabega Katonda abantu balukirizeewo mbasaba busabe kino ekintu kyangu nnyo tekigenda kumala ddakiika 5 tukolagane ku nsonga eno tuwe muganda waffe Sseggirinya Mr. Update ekitiibwa ekimusaanidde. Mwebale nnyo mwebalire ddala ntegeezeddwa nti ne Honorable Ssemumu naye atuuse Honorable Sserugula Honorable Mukasa Aloysius Nakimeero Christine ne Kiyaga Hillary. Tukakanya amaloboozi lwaki bode teyazze wano olubereberye kano mumpulirize lwaki bode teyazze wano olubereberye mu busiraamu bode tebeera wali noise wali maloboozi mangi katono okuba tumaze amaloboozi gaffe kyetuva tumuleeta pulezidenti waffe amwe last respect ekitegeeza ate viewinga temulowooza ntugenda tumusumula tumureviewinge areceiving musajja we wano mu kitiibwa amaloboozi tugakakkanye. Waliwo bannaffe aba NRM abazze okutwegattako wano mwami Senninde okuva Ennangabo webale kubeerawo n'abalala abazze banenyo webale ddala kuno okufiirwa bwe kubeera. Kale mutuule wansi bode ekitiibwa tutuule wansi bode ekyekitiibwa mu busiraamu bode tegenda wali maloboozi mangi bwe munaasitula maloboozi bashekhe bajagamba ddeyo munda. Kale tutuule wansi obusiraamu might tegenda wali kacyankalano kyetwavudde tetumuleeta olubereberye. He will now be brought in honor. Agenda mukakane wansi kale abatuule batuule n'obusiraamu bulamula bulala obusiraamu bulamula bulala bode ekyo tukuwa ekitiibwa ne tuyimirira abasobola abaleeta maiti mukireete abamawulire tetujja kuyimirira naye n'abayimirire temukoze ensobi. We respect the body letu bwe tukola mu busiraamu. It will come in silence. Ey'ennamula y'obusiraamu bashekhe bayagadde bakolenga sharia bwegamba. President kwebaza nnyo okukkiriza okuba musajja w'ekitiibwa. Musobola okukako wansi sigala gyoli sifa bakutegeera La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Waya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. اللهم اغفر له لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله اللهم اغفر له وارحمه آمين اللهم ثبته بالقول الثابت آمين اللهم ابدله دارا خيرا في داره آمين وزوجا خيرا في داره وعيذه من عذاب القبر وعذاب النار آمين muleka abakulembeze bokka be bagenda okugendayo gwe batakonyeeko okugendayo togenda please temugendayo abasigadde it is the president and a few selected leaders لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله a few leaders please a few leaders in Islam atakwatibwa kumufutala amabode ye n'olwekyo abatamukwatako tamusembera we have the honor we have the responsibility to protect his honor power people power لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Okay, give way to the president. Give way. Look, you have something? MPs, members of parliament led by the leader of opposition. Together for respect. Please don't have we honor to respect. Members of parliament led by LOP. Techigaza kubikula tubera otumwechitiibwa wibo and اللهم اغفر له وارحمه اللهم امين يا ربي اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه واعذ من عذاب القبر وعذاب النار اي الله متساسر يا ربي mutase bonyobonyo bya kabuli omuteke mutufekisika kwa bulungi omutusisinkanye insha Allah nga twawangula omusajja ono ayi Allah tusaba yanukula okusaba kwaffe Allahumma amen لا إله إلا الله محمد رسول الله بس ngenda basaba tuteekewo gaapu era